Ebyokulinda bibadde guluggulu enkyala leero mu kkooti esookerwako ejjinja nga balinda Jamiru Mukulu ateeberezebwa okuba nga yingira mu musango gw'obutujju n'okulya mu nsi olukwe. Wabula oluvannyuma kitegeerekese nti ono si waakulabikako era kkooti n'esalawo okutuula nga taliiwo. Balooya ba Mukulu balaze obutali bumativu ku ngeri gavumenti gy'ekuttemu omusango gwe. The production warrant was issued. He was not formally produced in court. Instead, it was adjourned to today, and again has not been formally produced. The state does not know the reason, which we think is unfair because really prison authorities should start respecting court orders. When court issues a warrant of production, they have no reason to keep a person because all these things, there is a presumption of innocence. Bano era si bamativu ku ngeri gavumenti gye yasindikamu fayiro y'omusango gwa Jamiru Mukulu mu kkooti enkulu nga bagamba nti tebaagoberera mateeka. I had a copy of the committal papers with me here, and I had instructions actually to serve counsel for the applicant. If it may please them. The applicant, who is not before you, is entitled as an accused person to be formally committed in his presence and also to committal documents including the summary of evidence and the indictment, and is also formally requested under Section 75 of the TIA to indicate at this stage to court whether he has witnesses or not. Gye biggweeredde ng'omulamuzi John Francis Kaggwa alagidde oludda oluwaabi n'ekitongole ky'amakomera okuleeta Jamiru Mukulu mu kkooti eno ng'ennaku z'omwezi 3 mu January w'omwaka ogujja. N'asuubiza n'okuwandiikira kkooti enkulu esookeze fayiro y'omusango gwetereezebwe. Jamiru Mukulu yakwatibwa mu Juni wa 2015 mu ggwanga lya Tanzania gye yaggyibwa n'addizibwa e Uganda awere ennembe n'emisango okuli ogw'obutujju n'ogw'okulya mu nsi olukwe gy'agambibwa okuzza ng'ayita mu kibiina ky'obuyeekera kya Allied Democratic Forces. Abakari Muhammad Ziraba Muzaale, NTV Akawungezi.